Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Benda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Okay, amuganda fatulaba nawe atuwuliriza nga bwe tukulaze wano wetuwetedde nga bw'olengera drone ke kabuga ke Lungala wowetera. Lungala ali wakati wa Katende ne MPIGI. Obeera tunatuuka MPIGI mu tawuni owetera Lungala. Kati wano wetuli akaalo kenyini wetugenda bannampigi mukamanyi bakayita Kakoola, agamu ku bayimba mugalaba agali mu kitundu. Twagala okulaga estate y'abantu baffe. Nabategeeza nti by Monday or Tuesday tujja kuba tumaze okusenda n'okusaamu amakubo, naye twafunamu okudelayinga olw'okusoomozebwa okw'enkuba eyatonnya. It was a Friday naye bange kubo ettaka lyali likyagonda nga tusobola kulaga oba kusaamu makubo na kusenda kifo ekyo olw'ensonga nti waali wakyagonda. Naye twamaliriza byonna era njagala okubalaga estate eno bwefaanana bweri ba neighborhood bino byekiwandigamye nti mu kitundu mulimu abantu, mulimu abatuuze, mulimu amayumba. Nze ekitundu kyonna kasita nkiraba nga kirimu amasannyalaze manya ekitundu kikuze, kubanga tebatwala masannyalaze mu ddungu watali bantu, tebatwala masannyalaze mu kibira watali bantu. Naye tugenda kutambula ffenna paka tutuuka ku site, era njagala okutegeeza baganda baffe, mikwano gyaffe abaasasula ku plots eza estate eno eya Lungala Kakoola eri ready. Musindike abantu bammwe abalina abantu bammwe, mujje mufune plots zammwe n'ebiwandiiko byammwe. Abaasasula ku plots za Lungala Kakoola wali ready. Musindike abantu bammwe babeere nga babanonera ebiwandiiko byammwe, ate n'okulaba estate weeri balabe plots z'abantu baabwe wawe ziri. Kitundu kikula nga bw'olengera abatuuze mwebali. Mulimu amasomero aga buli mutendera, mulimu amanene, mulimu amatono. Kati lino lye limu bambi ku ttono eriri mu kitundu, naye era ng'aliwo omuntu wakaga nti nze nsobola school fees wa mitwalo 15-20 omwana ng'omuleeta. Kati ne mubaamu n'amasomero ga Kabejja agali ku musingi ogwa Namaddala. Munansonyiwa ninamu kisenyiga, munansonyiwa ninamu kisenyiga. Kati ne lino somero ate era mu kaseera ke kamu waliwo eddwaliro somero, ate waliwo n'eddwaliro. Kati neriri eno somero St. Raphael Junior School liri wano nga bw'oliraba lya kalina. Kati ate eno ddwaliro eno St. Raphael Health Center, ate eriyo ddwaliro. Kati kitegeeza nti mu kitundu ebintu bye twandyetaaze, amasannyalaze mwegali nti mwegali mu kitundu, mulimu amasomero nti mwegali mu kitundu, mulimu amalwaliro nti obuuliza ku lujja. Kati kitegeeza ekitundu kyekyo. Tugenda kutambula ffenna paka tutuuka ku site okulaga weeri neighborhood eri etya, era nga ne bw'obuze ogamba wamme ekkubo eryo ndijjukira mu vidiyo, ekkubo eryo ndijjukira nzijjukira wayitawo n'otugamba nti olengera akatawuni akamu ku buduuka obuli okumpi. Kaakati ettaka lino lirina amakubo mangi. Kati bw'okwata ate ekkubo lino oliraba, bw'okwata ekkubo eryo likutwala mu MPIGI tawuni, oba okitegeera. Bw'okwata eri ogenda mu MPIGI tawuni. Okuva okutuuka mu MPIGI tawuni waliwo kilomita nga 2 kitundu. Wali maaso waliwo akatawuni ka Mbaale, bayitawo Mbaale. Mbaale etali Mbaale eri oweeri, naye wano woowulira baga nti alangaze ng'eyakasibira Embaale ye wali ekitebe ky'ab'ekika ky'endiga awo. Kati osobola okuyita eri oba okuyita wano wetuwetedde e Lungala oba ogenda n'omalayo mu tawuni. Ekitundu kye kino, abatuuze mwebali, amasannyalaze mu kitundu mwegali. Tugenda kutuuka
wetuwetera ate okutuuka ku ttaka lyennyini tugenda wali wansi naye tulina okumalayo wano. Mbadde mbategeeza nti baklayenti baffe abaasasula edda plots tujja kubasaba musindike abantu bammwe okuggyako abo abantegeezaako nti mwami Lugonvu nze siina gwe nsindika, weebali abantegeezaako nti tebalina be basindika, naye abalina be basindika nja kubasaba musindike abantu bammwe babalabire estate yammwe weeri, babakwatire plots zammwe. Oli waddembe mugamba nti kaakati tandika okuyiwa materiyo amasannyalaze ogalabe. Wano wetukkiririra. Muli mutya bwe tutuuka mu kitundu ekimu ku bintu bye tukola ne bwe tuba nga tetunatuuka ku ttaka lyaffe naye ne tusanga kati gino mizigo, abambuuza wagendayo emizigo, egyo mizigo oli waddembe, naye akabeeyi olw'okuba nti ne puloti ziba za layisi muko n'akabeeyi ke bakusasula kaba kaaki ka layisi. Kye mbadde gamba nti bwe tutuuka mu kitundu ekimu ku bintu bye tukola kwe okukola amakubo gundi Yiino amasannyalaze gali mu kukka waffe, kwe kukola amakubo ag'ekitundu mwe tubeera tugenze, olw'ensonga nti baklayenti baffe bajja geetaaga ogayitamu. Kati tekikola makulu okuyisaawo wano grade ya kampuni egende eri erime ag'omu estate, abatuuze tubaleke nga tetubakoledde labe ekkubo liiryo, abatuuze tubaleke nga tetubakoledde. Ne bw'obambula wano emmotoka etuuka, ne bw'obambula wano emmotoka etuuka, emmotoka etuuka. Kati wano wetuli ono musajja waffe Haji nga yakoze amaka muganda wange Haji yakoze amaka atiisa n'okutiisa yes, kati tugenda kuwetera wano. Kati tuli mabega wa Haji wennyini. Abajjukira estates zino muzijjukira bulungi, muzijjukira bulungi. Twazzeemu ne tutereeza amakubo ne mu estate zaffe enkadde namwe ne tutereeza amakubo gaamu. Kati tuwetera wano. Ogamba tetutuuse. Why? Ogamba tetutuuse. Tuyina lino tuyite muliriwa bali mu kusamba buyinja. Kati amakubo gano nga drone bwegakulaga tukola amakubo ga fuuti 20 ku fuuti 18. Kati wano oba oyingidde estate eno etudde bulungi nnyo nga bw'okiwulira, etudde bulungi. Kati tulina ekkubo liri eryasoose walirabye, kati tulina ekkubo lino lyakubiri, tulina ekkubo wali ngenda ddi kuzaamu mbuyiseemu tulina ekkubo wali ngenda ddi kuzaamu nalyo lirabe, aye ne tuba n'ekkubo erisembayo eriggala estate yaffe erigikola ki erigiggala ne tuba nalyo. Kati ngenda kukulaga simanyi oba tulina we tusobola okuwetera. Kampetere wano wadde walinga ewanene, kampetere wano oba kansalire wano, kansalire muno nkusuule muli lyekkubo. Okiraba kati tugenda kugwa mu lino. Ti omwana wa taata ti Ssentongo Lugonvu ndi mu kutetenkanyiza bantu bange. Waakiri omwezi guno ogwokusatu omwana agambye nti ninamu kye nakungula mu bulamu. Kati tugudde mu lino eddala. Awo tusalidde tewaliwo kubo tusalidde mu puloti yaani mu puloti ya muntu. Kati tuli mu lino ekkubo oliraba, njagala olibalage. Kati lino nalyo ekkubo liri wano. Ettaka lyetooloddwa batuuze sayidi ne sayidi, waliyo amayumba g'abatuuze. Akasozi eri walala gye bali mu kujja ettaka erizimba gundi express MPIGI express highway balijjeeyo malamu n'amayinja. Kati ndowooza olaba abatuuze mwe bali mu kitundu, ate bo batulina kyemmanga eri
batuliche mange no nayo estate yaffe ogijjukira nayo estate yaffe kati ate ne likyengulu waayo kati ne tujja kati eno lyekkuba eriggala tukikola nnyo nti omuntu oba na access roads ez'enjawulo okiraba kati ne tujja ne tuba n'ekkubo lino erimalayo estate eriggala ne tujja ne tuba n'eriggala kati ngenda kukuzzayo ate nkulagirira erisooka ewa Haji such that omuntu waffe asobola okulaba mu estate eno twali tubaze zali 2 acres ne tufuna other 2 acres olw'ensonga nti waliwo ba clients baffe abamu abaali bafise kati tulinawo plots za 5 kwa 5 ne 5 ku 10 bw'obanga oga nti awantu awo ndabyewo nandyagaddewo osobola okukuba essimu yange mugimanyi kampetere 125 mala okuweta mbanyonyole osobola okukuba essimu yange eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39 0753 98 5639 osobola okuba ku ssimu yange tukyayinawo 5 kwa 5 za bukadde 5 osobola okutandika n'obukadde 4 5 ku 10 za bukadde 10 osobola okutandikako n'obukadde 8 amaka gali ogalaba ge tutalagana nago amasannyalaze we gali just kusika waya negwa ku nnyumba wano oba omuti gumu negugwa wano ati tuwetere wano nyabo ye okiraba kati njagala kuzzaayo okulaga ono nno client waffe naye gwe omwana nga asitudde ekizimbe banange bambi yeebale mukama mulungi kati lino ekkubo lyekkubo erisookera ddala wano lyenjagala okuyisaamu okiraba kati waliwo plots zino ezisooka wano bazimazeewo ba client bange bali be nagamba abaasasula bali kuno bali ne kweno feezi okiraba aya basi nga bw'okiraba mukama waffe ono eyasookera ddala otusenza ku kitundu kino musajja muntu mulamu ayagala abantu mbaddeko n'abantu ab'enjawulo naye ndowooza mu bantu be nnaabadde nabo Haji muntu mulamu nnyo n'okusinga bwewandikirowooza Yiino mwami yatusikira amasannyalaze okuva waggulu ogaleeta mu kitundu kino estate eno nga bw'ogiraba nga bwe nkulaze nti ettaka liri liva eri waggulu ne lijja kati gano tuli mu makubo plot tulina side wano abakulu obalaba bali mu kukola omulimu ogw'okusimbamu obuyinja gyebaleko kale ogw'okusimbamu obuyinja kati plots eziri wano abantu baffe ba clients mbagamba nti ebiseera ebisinga aliwo abanaga nti mwami Lugonvu wandibadde onfunirako poloti kwezo kinyangwira nti bwe mba nyina sendezo bwe nzigulawo estate be basooka kati eziri wano ziri 5 ku 10 okuva wano ogenda okugwa ku kkubo liri bagaba n'amakubo ameka amakubo 2 balina ekkubo lino balina n'ekkubo eryeri zino tulina wano kati ne zijja n'eno estate eno erimu abantu abasoba 50 kitegeeza nti omuntu yenna agamba nti nsobola kukola business kyewantu awo manya nti olina ba clients abasoba 50 abagenda okugulako nti wonna woba otadde edduuka oba akaduuka ako oba kantu ki ne bwoba ng'otunga kyalaani estate eno ng'emaze okujjula abantu 50 beba immediate yo clients beba clients bo abasooka nti kino kibuga ku bwakyo ne bwe mukeera ku makya ne mugamba nti wano tusooke twefugewo wo tuseewo maduuka gaffe kiba kimala ne mukola ebyammwe bali ba client ne bakola ki ne babagulako
ne bwokera ku makya n'ogamba nti wano mu estate njagala kuteekamu ka kindergarten, bano abantu abali muno bazadde n'ozimbamu akasomeroko oyiri ku 10 ku 10 oba 5 ku 10 n'obaako ne kwotandika mpola mpola, kubanga nze nzikiririza mu kutandika. Ba clients abali muno bonna bazadde. Poloti eno kati eva kuno negenda wali neddayo wali neddayo wali eyemu endala neyambuka bwetyo bweri. Kati njagala okulagako ku kikuba ekirala tukyayina mu plots entonotono era bw'obanga oli ready osobola okwogera naffe. Kati mbadde gamba njagala otunulira ekintu kino. Estate eno tulinamu ba clients abasoba mu 50. Njagala otunulire estate y'ekyemmanga eno gye twasookerako batandise okuzimba. Tulinamu ba clients abasoba mu 40 mwene y'ekyemmanga. Tulina estate eri wali ogiraba gye batannazimbamu. Awo waliwo ba clients ng'ovudde ku ekyo wali mu maaso ga Haji tulinawo estates 2 ezirimu abantu abali mu 15. Bw'ogatta omuwendo gw'abantu abagatta estate zino tulinamu abantu abali mu 10 n'omusobyo. N'ogamba nti bw'oteekamu ka business nga mutandise okuzimba tolina ba client ng'olina amaka 10 g'olabirira ng'olina amaka 10 g'olabirira nkulage. Njagala kwebaza omukyalo ono oba omwami ono sinnamanyani naye yeebala azimbye ennyumba ey'ekitiibwa. Azimbye ennyumba ey'ekitiibwa. Njagala kwebaza yonna gy'oli bw'obanga babadde bakuzimbira totuukayo ennyumba yo nnungi kubanga mulimu bambi nga bantu baffe naye nga tatuukanga ku ploti ye naye weebale nnyo ozimbye ennyumba ey'obuvunaanyizibwa. Eno ye manjuwe omulabye. Tuyite wano nkulageko wano ennyumba ya servanti. Eno ye manjuwe. Mwebale kola. Kati ekkubo lino nga bw'oliraba kye nagambye lisigala litwala abatuuze. Waliwo ne bannaffe abali wansi eri obalengera yazimba ennyumba ye. Tuyina bali abali wali jankulambuze bino byoyagala jangu nkulambuze. Tuyina baganda baffe abali wansi wali. Tuyina bano abali wano. Ettaka estate nga yo yonna yeetooloddwa batuuze ate nga bakulaga bapya si baamu. Kikulaga nti ekitundu bali mu kukikuza. Amazzi gali wansi awo oluzzi lululi webooleza engoye. Olaba webooleza engoye wali? Webooleza engoye wali oluzzi. Webooleza engoye. Amasannyalaze nakigambye ku nnyumba ya Haji omuti we guli ate tusalagana naye. Plots zino nga bwe nakutegeezezza tuyinako 5 ku 10 za bukadde 10. Tukkiriza ekibanja mpola ng'otandiseeko n'obukadde 8. Wangi ekkubo ddene makubo tukola amakubo nga manene liva kuno ne likka eri. Nga bwe mbadde gamba ntukkiriza ekibanja mpola ng'otandikako n'obukadde 8. Otandikako n'obukadde 8 ku 5 ku 10. Owa 5 ku 5 plots zino za bukadde 5 5 ku 5 osobola okutandikako n'obukadde 4. Jangu nkulageko omuntu atamanya 5 ku 5 bwe yenkana. Bangi bagamba nyo mwami Lugonva 5 ku 5 kati yeetya. Jangu nkulaga 5 ku 5 eva wano okiraba. Era tukola estate zino nga ziri well demarcated. Aba 5 ku 10 balina we batuula n'aba 5 ku 5 balina we bakola ki we batuula. Kati 5 ku 5 eva wano ogiraba nejja gwosobola okugamba nti obwo bungattire kagweri nkagatte kalamba nkole street yange nteeke wano ekibaala mwami Lugonva gye nkweka Guinness onyweko. Naye nga evaawo nejja netuuka wano nejja netuuka wano ogiraba.
nejja nekomawo eno okiraba kati kiri mirundi ebiri abantu bakibuuza nnyo nti 5 ku 5 2 tezikola 10 ku 10 nedda ettaka tebalikubisa ng'abakubisa ebibalo 5 ku 5 2 zikola 5 ku 10 nti bw'ogatta 5 ku 5 eno emu n'ogigattako eno endala emu eba eweza 5 ku 10 muneesigadde 5 muneeyongeddeko 5 mane gawera 10 kati kitegeeza nti bw'ogattako 5 ku 5 endala emu eba eweza 5 ku 10 mu 5 era waliwo maama wange wa 5 ku 10 mu 5 ali wali we namutadde wa 5 ku 10 mu 5 kitegeeza nti yatutte buno bumeka busatu bw'aba yatutte okukola 5 ku 10 mu 5 naye nga opportunity ziriwo nyingi ku lwange okusinziira nga bwe ndaba ekitundu nti tulina ebitundu by'ogenda ng'onoonya n'owotereka seminti nga tolabawo tulina ebitundu by'ogenda ng'onoonya n'omuntu akuliranye nga tolina gw'olaba ng'onoonya n'akaduuka w'ogula ebintu nga tokalaba naye amazima amatuufu tuli mu katundu akalungala kakoola ng'olengera neighborhood amasomero ogalaba amalwaliro mwegali nga ne banneighbor abakuliranye osobola okukola ki osobola okubalaba n'olwekyo njagala bategeeza nti bw'oba ng'oli ready tulinamu plots ezimu osobola okunkubira ku ssimu yange eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39 bw'oba ng'olina omuntu wa Uganda osobola omuwa ennamba yange nankubira najja n'alabawo bw'oba ng'asimyewo n'okola payment bw'oba ng'ogamba nti sirina muntu wange Uganda osobola okukola payment ng'abaaguze ploti ziri bwe baakoze kubanga bo sinalaba ku muntu waabwe naye sente ze baasasula dda ne ploti zaabwe ne zikola ki ne ziggyibwako embeera bw'etyo bw'eri sisuubira nti nnyina kyendeseeyo kibadde kindeese ekikulu mu byonna kubadde kubalaga estate yammwe yeetya okiraba estate gye watugamba gye twasasulira ewedde kyekino kyolaba ewedde n'amakubo mwegali emaze okusendebwa buli kimu njagala obalage ku ttaka lino nti ne bw'onaaba tonnatuuka kukolerawo nja kukusaba teekamu ebiti bya muwogo ne bw'onaaba tonnatuuka lengera muwogo w'abaneighbor ne bw'onaaba tonnatuuka kukolerawo ettaka likyali virgin omaze okugula akapoloti ogenda kati kunoonya sente zizimba mu kaseera ng'ogenda kunoonya sente zizimba sooka obeeko ky'okolerawo teekamu waakiri ebiti bya muwogo ne bibeera 10 bigenda kuyamba bitya nti eno onaaba okyali mu kupakasa wakayingira ng'olina akamere w'okajja koolya n'olwekyo nzikiriza okuba nti oba oliawo tulungamizza bulungi n'abantu baffe okubalaga ekitundu nga bwe kiri estate yaffe yene eya Lungala Kakoola gye twabategeezaako emabega bwe nabanga tufunye opportunity endala tugaa nti bannange omwetegefu sasula sente tufune poloti tufune estate kijja kuba nga kitukolera bweti bweri tulinamu 5 ku 10 10 ku 10 5 ku 5 aba 5 ku 10 basasudde obukadde 10 aba 5 ku 5 babukadde 5 naye nga twali tukkiriza ekibanja mpola era tukyalinawo ko nga bwe nkutegeeza zijja kuba ku simu eya 0753 98 56 39 0753 98 56 39 bwetyo bweri munzikirize mbagalize ebirungi ebyekamala okubaako byenseetinga ate tulabe ensonga nga bwe zigenda okutambula mbagaliza buwanguzi omwezi ogwokusatu ogw'obuwanguzi ogw'enkulaakulana ate Mukama ayongere okubawa omukisa mwebale nnyo. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu.